Dr. Kuluthum mukazi wattu gakaaba gakomba Pretty Nicole abimuzaalidde full figure naye atabuse muyina maaso awo Alien Skin naye atabuse ku champion good bannange simanyi na kumanya oba biggweera wamugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe yenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme ssubwanga byonna bye mba nteekayo ye munnange mwana mulezi MC Mariashi kw'otadde ne Shakira bakyekoledde ddala wali ku Nyashi Festival teyo nga nkugyeyo bwentyo nkufuze butereevu munnange abantu b'ennaku zino bo tebeewummuzaako bulijjo Sherima tovaakweeka omwana we naye munnange lwavudde ddaaki olunaku lw'okwosa ejjona posting omwana we nga w'omulaba naye munnange mulimu abateewummuzaako munnange oli yamugambye bw'oba nga yono bulijjo gw'otukweka mukwano tuyambe tufukamidde oddemu omukweke bannange mbu omwana mubi munnange naye Sherima tovuyoze yamuzeemu n'amugamba munnange nange ku mwana nkola ki ntabuka ojja kudda oneetondere sekiddamu omanyi mwagala nnyo kabampaani bannange full figure muyina mu maaso wano alina kyatugamba katono nnyo tweyongereyo mu maaso katubirabe bannange World Bank egenda kujja kuba yesinga okwetaaga Uganda si ffe tugyetaaga bagenda kujja te nga bavunnama ekyo nkibabulidde wano muligamba nti omukazi ono mulanzi omanyi ffe Katonda atwogereramu kubanga twamusembeza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe bintu bingi Katonda byakoze mulamu waffe atwogereramu ate nze ntera okwogera ebigambo ne bituukira mu ŋŋenderere World Bank erina okwetondera Museveni n'okujja ng'efukaamira eggwanga lyaffe kubanga bakimanyi bulungi Museveni akutte Africa yonna mu ngalo ze bw'ati President Museveni mwabalowooza nti afuga Uganda yokka mbasekerera Africa yonna eri mu ngalo za Museveni bw'eti the all Africa jukira Africa yeyimirizaawo ago amawanga agagabakyerupa agagabanaku agabawejjera abo tunulira COVID kye twabakola abo abasajja batuuka n'okuddukana ne basengula ebintu byabwe ne bagenda n'osanga ne bagamba nti gemu yagaddewo Shoprite egaddewo without no whatever kubanga bo bajja n'ekibalo kyabwe nti munnange twagala trillions waste mu bannayuganda trillion weziba tebafaanayo bino ebisigaddemu kubirekamu nga bivunda baba ne tageti yaabwe ebintu bingi ebize bitutuukako nze nabanya abantu bayombera ku masimu noteekako data naggwako nga tonaba namukozesa n'ogwa eddakiika nga tonakuya muntu omu ne bazitwala singa omukuto gwe bagukwazika sekendi sibiri oza okolekitinga sente mmeka ebyo byonna abasajja bano batukwata mu mayindi ye ate munnange ndowooza ya full figure bannange ateeyo nga nkugyeyo bwentyo nkuvuze butereevu paka wa Pretty Nicole munnange amawulire agesanya agaliwo Pretty Nicole agenda Germany emabegako awo nabaleeterako ku mawulire nga waliwo omwana muwala yeyita Queen Germany ng'agamba nti ssaawa zonna watuukira mu Uganda agenda kukola ki agenda goba ku nsonga ez'okutwala Pretty Nicole e Germany naye munnange kitwayagaliza embazzi kibuyaga asudde era yatuuse dda mu Uganda era bali mu nteekateeka zitwala Pretty Nicole Germany bannange ensonga yasinze okundeeta mu byonna nga bwe nabagamba ekwatagana ku Pretty Nicole kubanga Pretty Nicole yajja mu bulamu bwange ate tubadde nga we are just communicating through phone nga naye tetuli in touch kati nze ne ŋŋamba kiba kisingako omuntu n'ojja n'omulabako physically kyekyasinze okundeeta n'okulabako family yange Pretty Nicole namumanya through nga we mwalaba ebyaliko ku mawulire namwe mwabiraba so ebyaliwo nalaba nga bali yayisibwa bubi sagala biddamu ebyo so me I got in touch then waliwo someone yanconnectinga namunconnectingako nanconnectinga ne ku mami Pretty Nicole that's how I got to know her. Yeah. Okay, what inspired you to come to know Moya because so many girls out there basically nze njagala nnyo abaana abawala yeah nze ndi mama w'aba girls so njagala nnyo abaana abawala kati state Pretty Nicole gye yalimu nze nalaba nga yeetaaga omuntu asobola okumubeererawo physically emotionally kubanga yali ayisibwa bubi nga yalowooza aweddemu essuubi however much mama we yaliwo naye sometimes abazadde babeerawo naye bw'wabaawo omuntu omulala era asobola okwenyigira mu bulamu bwo n'akusembezamo nakyo kiba kikukolera so nze nayagala I just be near her I just be her friend kubanga yali ayisiddwa bubi
ebisere singa batugamba omuntu avaayo okuyamba omuntu okusinza mu kintu kyabayitamu obanga naye yakiyitamuko waliwo baddeko mu situation bwetyo nga Britain Code yayitamu nobeera oba nekikujjukiza siberangako mu situation Britain Code gye yayitamu naye abaana abawala tuyitamu bingi basically kubanga naffe gye tukulidde tetukuze nti oba buli kimu kiri bulungi naffe tuyise mu bizibu ng'okunyigirizibwa katugambe okula olowooza nti no tebakwagala oluusi oyinza okuba ng'ogenda ku ssomero ng'oluusi toyina ndabirira nnungi toyina like busobozi kubeera ng'abaana abalala so n'okula ng'onyigirizibwa ne weesanga ng'osikiriziddwa okubanga okola ebintu ebitali bituufu ffe tuyiseeko naffe mu bintu ng'ebyo naye nze siitangako mu eyo embeera nti gundi yali ankubiyeko that was too bad yeah. So mami Nicole omusinkanye olunaku olwaleero owulira otya kubanga munnaye munekati saazino gwobadde afaayo eri omuwala oyo owulira otya okubanga maama womusinkanye basically mama Nicole is a very good woman nze okuva bino ebintu we byatandika mpaka Bio munange atina mwenga mbyewuliddeko kati munange tulinze ekive wa Dr. Kuluthum kubajjukira guno omulundi yabadde yatwala ono omwana Britain Nicole ku ssomero ate byo nga tubitadde ku bali bannange content ngaafuuse content ena abamu abafudde abalalu ena abamu baafuuka bayombi bannange simanyi na kumanya content wa TikTok bannange gwe ne yakola app ya TikTok eyo tetumanyi munange obeera emikono mituufu kuba teri muntu abeera ku TikTok ng'ajewa nnyo abamu munange bafunamu naye ate abamu ebafuula ebintu tebikyategeereka kati laba ono omusajja wa buvunaanyizibwa alina omukyala n'abaana naye maama sooka olabe essaawa zino yeefudde mulalu olw'okuba nti content wa TikTok bannange ate ebyo nga tubitadde ku bbali omunnange olunaku lw'ejjo wavuddeyo amawulire nga kigamba wabaddewo TV emu kwe gaabadde ng'abantu bagamba nti be baganda ba champion gudo banoonya champion gudo naye munnange ate ekisujja enviiri ku muntu ate nga waliwo ye agamba nti abo nze muganda wa champion gudo abo abavaayo ne bagamba si batuufu kamba tereko ka video anya nze swaba champ anze mukulu wa gulo baba we era eyatandika content we omusikati ayagala twala gudo musomero asome kusomero liye abagagga nti ajafuna connection n'abaana b'abagagga bakitategeera gudo waayo ali mulamu bubi oba ali mulamu bulungi asipannaawo kyenyinza okugamba abantu batulagifayinga tetuli mbulamu bubi kusinzira obulamu bwetukakulaki bwetwalimu era singa olaba vidiyo zaffe ezasooka enkadde oli waddako ku peegi yaffe n'akebera vidiyo zaffe enkadde zetwalaba ayinza olaba vidiyo ng'ezimu zifaananyiriza ng'ebifo biraga bubi nti eyo ghetto naye nga bo bye baali balabanga ebifo bya ghetto oyinza okwetwala okitwala nti bo bye balabanga ebifo bya ghetto ebitalabika bulungi iweewaali ewaffe ng'era sikiti ezimu twazikwatiranga waka naye ng'olwendabika waawe ng'oli ayinza okugamba abo baana ba ghetto babakwatidde wanga laba walabika bubi iweewaali ewaffe naye njagala nebaze kibanda nti yatusportinga nasportinga talent natuyamba okuba nga tuvaayo eyo netukyusaako ku bulamu oloza media okubeera ku champion gudo nekibanga lwaki babaliko mubingiri ba champion gudo agende kusomera asomera lwaki oza kiriweso anti abantu abamu kati abantu kye batamanyi kimu nti omuntu ayinza okujja mu perspection eyefuula nti ekuyamba kumbe ye ayina byalisaawo anayina proof nti gudo tasoma nze kennyini ayogera wano nze nsoma era ndi mu senior 6 tutuula mu December nze somero lyange ndi open nsobola olyogera nsomero eyo wansi kawempe baliyita pimbasi naye lya muto wange lwaki siryogera lwansonga nze kennyini nze yagamba kibanda ne mugamba sigenda kuddamu kwogera somero mwana ono gyakolaki muto wange alina we yali asomeramu awo nga tusoma ekawempe nakeranga ku makyanga we mbagenda ku somero by then nali mu senior 5 ne senior 6 first sitambo nga we tuba tugenda ku somero okwata live
ne muwerekera ne nkwata video nengera abantu ba commenting omwana mu mwambaza uniform tasoma nentuka ku extent ngolumu muswama nga ava kusomero ne nkwata video nengi postinga ngera bagamba omwana bamuwambaza ki ne bamufuula mbu asoma nenga takola ki kati nengamba already abantu bo kye bakola ki kye baagala kati kibeerewo kityo bo batwale kye bakola ki Bacha. Tuchali kucha champion gudo. Omuza Sanyuka TV efaji. Sanyuka TV simanyi kyefa olw'ensonga. Bwetunulira abantu abo balayika bo balina personal issues zaabwe. Oba nga bo bennyini bawalana mwana. Tinga bamulinako oba simanyi nze kubanze mukulu wenza kwasaganya page ze. Ng'oba nina we nakola ensobi oba nembavuma ne sijjukira kubanga nina kye nabakolako. Kuba engeri yonna gye baleetamu ebintu bakireeteramu image eraga nti omwana mubi, omwana yayonooneka, omwana mwononefu, omwana ayinza n'okuba bamuyigiriza enjaga. Nze mukulu we sirina kyenkozesa. Ate muto wange bw'otunuulira relationship gy'alina ne kibanda sometimes era nkigamba abantu esinga nze gye nnina naye nza amusitudde amukuziza akoze buli kimu oshegera enti kibanda nze olumu mba mulese n'omuleka ne mugamba akole ekyo kibanda namudirectinga namugamba aba ina omwana ayina okubanga akoze ki yebasi agende yebaki agenda akole kino oshegera nga tenzo olumu mbadde muwadde muka freedom ye n'atwala responsibility ng'omuzadde n'agamba kino tekisoboka kirina beerawo kiti oshegera ne Sanyuka TV nze simanyi kyekola ki kyeyisaawo kubanga nze kyasinze okuneewuunyisa kugenda kulonda abantu ku kkubo n'egamba abo bazadde baffe oshegera inze era kino kankyogera eri nga buli muntu andabe nze bwe baleese sibamanyi sina n'omu gwe mmanyiiko wabula nange neekanze bantu okujjako waliwo muzeeyi gwe nalabyeko babeerangako ku kyalo nga bavuga obugaali nga ogamba ate oyo simunenya ogamba boy muzeeyi yabadde ayagala labikako ku ki kamera nga ayagala labikako ku TV ayagala kusanyuwa naye nga muzeeyi nze namulabanga awo bavuga obugaali bwabwe tatumanyi champion guda nasoma sere agenda nasoma mu bana babagagga nga bagambe ensonga ya champion gudo nti anasoma era kyemmanyi nti kibande gye yajogeddeko ensonga ya champion gudo nti anasoma champion gudo ajja soma kuba n'essaawa ya kakati akola ki asoma wabula oba nkyogere ntya ffe tebajjangako ne batutuukirira nti omwana mugenda mutwala ku ki twamuwadde ki wabula ebintu naffe tubyekanga ku media ekituufu nze n'abantu sibakola ki simanyi nawe tuyinza bakola ki tetumanyi nangeri gy'osobola mutuukiriramu wabula ffe tubalaba ku media n'obiraba nga batemye interview ne bagamba kino ne bagamba kiri n'ogamba ate bino byakoze ki nze nange mbyekanga bwekanzi kuba nze andolinga